because MPUUGA abadde close to money okumala emyaka egisukka mu 3. MPUUGA si mulabbayi. Ontegedde. MPUUGA kino ekyo nsobola kiteekako omulaka gwange. MPUUGA si muntu mulabbayi. Ontegedde. Si mulabbayi ekyo nsobola kiddamu emirundi 10. Si musajja mulabbayi. Twandibadde twamanya dda. Ontegedde bulungi nnyo. Kubanga abadde mu system eno okumala ebbanga ddene. Abadde close, abadde kumpi ne ssente nnyingi okumala ebbanga ddene. Abadde taziryanga yandizidde kati mu Nuupu. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Mbalamusizaako mikwano kansuubire nti muli bulungi. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange Agaliwo gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero neera nkomyewo ne mwami OBOTE agenda kuba nti ababuuzaako atujja kuba nti ensonga ezigenda maaso mu ggwanga nyaffe Uganda tuzigayagaya mu bufu obufaananako bwe butyo. Buuza ku balabi. Abatulaba mwenna mwasuze mutya, mwasibye mutya, muli mutya. Mukama yeebazibwa abakuumye. Mwebala okubeerayo. Nze Samuel Kalungi okuva ku zinga yaffe era tuli wano n'omulundi omulala otero gamba nti tubyogere twogere ebyo kale okugenda mu biina okwogerebwa kooti enkulu ewozesa emisango gya Naggomola yagenze maaso n'okuba nti erangirira nti akawumbi kamu mu obukadde 7 bweddu ezagenda maaso n'okuba nga zigabanyizibwa bakamishona ba parliament nga akasiimu negamba nti zayita mu makubo matuufu ddala. Ensimbi zino zagenda maaso n'okuba nti ziwaawala nnyo era ne zituuka n'okuba nti zissa eyali akulira oludda oluvuganya mu parliament omukulu Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa mu katu ne bakamaabe ab'ekibiina ki National Unity Platform olw'obukadde 5 bwe yagenda maaso n'okuba nga afunanga omutemwa ku kawumbi kalamba mu obukadde 7. Omusango guno gwali gwagenda maaso n'okuba nga guwaabibwa omukulu amanyiddwa nga Daniel Bwete ng'alumiriza nti abakulu bano omusimbi gwe bagenda maaso n'okuba nga bagwegabanya mu bukyamu. Wabula mu nsala y'omulamuzi amanyiddwa nga Douglas Singiza yalagidde era n'alaga ebiraka mu parliament naddala mu kiraka wa parliament omukulu amanyiddwa nga Adolf Mwesige n'agamba nti ono asaana okuba nga abonerezebwa ne sekubonerezebwa leno olw'okuba nti yalemererwa okukola omulimu gwe n'akkiriza ensimbi zino okuyisibwa zisasulibwe bakamishona. Omulamuzi agamba nti ensimbi zo zaali ntuufu abakulu okuba nti no bazikola ki bazeeduumulira ne bazeegabira omuli ow'ekitiibwa Mpuuga ne banne abalala. Wabula ate oyo amaliriza eri mu nsala ng'agimaliriza agamba nti kiraaka wa parliament ayina atokangavulwa okubeera nti yakikkiriza kino kibeewo. Zo ssente zintuufu bazeewa era legale ntuufu olw'ensonga nti ne ku sheet ezikolebwa okuteekateeka budget na biki zonna bakkiriza ziyite. Minisita wa finance sente yaziraba n'azireka ne ziyita na buli omu gwe kyali kikwatako yazireka ne zikola ki ne ziyita. Nga mmaliriza mu defense eya clerk wa parliament oba clerk ya parliament ebyavudde ku saidi abamu defending abagamba nti clerk wa parliament talina lukisa lugenda maaso nakuba nti nno lukyankalanya commission byebeeyisizza y'omulimu gwe nga clerk wa parliament kuyisa ekyo commission kyekoze eki kyesazeewo. That is abali ku saidi ya clerk wa parliament bwe bannyonnyola. So awo byamaze okubaawo omukulu Mathias Mpuuga olunaku lw'ejjo yasiibye akuba bulatti naga nabagamba tugenda awo byabagamba tujja biddamu batusooka otandikira. Definitely from the word go ng'ensonga eno etandika nakugamba this issue was never anywhere close to money. It was just greed for power. Luno olukyankalana lwajja ewa Mpuuga ne mu Nuupu n'ebigenderako balina okugugulana tekwali kwa ssente ezo naye nga bw'onoomanya nti omukazi we ayinza okubeera ewaka ng'akukiza ng'akubonyaabonya kati ng'onoonya
ng'onoonya lw'omusangano wa boda nga banyumya gw'ogambe nti mukazi gwe oli mwenzi naye ng'amazima omanyidde ddala nti omukazi ono tebalina nkolagana nawa booda oli naye olwokuba nti gwe oyagala kufuna kyekwaso kigoba mukazi ono oyinza okumwesibako n'omugamba nakusanga n'owa booda ekivaamu n'omukazi ayinza okugenda ekivaamu after some time bategeera amazima nti ekyamazima omukazi ono yetayagala wa booda oli ontegedde naye nga gwe olwedde mu maka yakola ki yavaamu kubanga gwe ekigendererwa kyo kyali kya mugoba so challenge gye twavuna nze nakugamba standi yange nga bintu bino byakatandika naye nga nasanyuse nnyo mpuuga okuba nti bamuyisiza mu mpisa eyo nze kyansanyusa abanupu engeri gye bamuyisaamu namanya bulungi nnyo nti abanupu n'ennecha yaabwe bino si bituufu nti mpuuga yalidde enguzi because mpuuga abadde close to money okumala emyaka egisukka mu 3 mpuuga si mulabbayi ontegedde mpuuga kino ekyo nsobola kiteekako omulaka gwange mpuuga si muntu mulabbayi ontegedde si mulabbayi ekyo nsobola kiddamu emirundi 100 si musajja mulabbayi twandibadde twamanya dda ontegedde bulungi nnyo kubanga abadde mu system eno okumala ebbanga ddene abadde close abadde kumpi ne ssente nnyingi okumala ebbanga ddene abadde taziryanga yandizidde kati mu nuupu naye nze ekyansanyusa ku kubonyaabonyezebwa kwa mpuuga abantu abalinga Honorable Mpuuga bayige nti si buli kibuuka nti eba nseenene n'ebisezengere ebibuuka omanyi bwe tuba n'amayanzi gabuuka n'enzige zibuuka kati gwe tolowooza nti buli kibuuka kifaanana enseenene eba nseenene kakati mpuuga baatukola bubi baatulyamu olukwe okukwata ekkubo ne bayingira nuupu nga bo beeyagaliza ebyabwe ebyokwagala okudda mu bifo bye baalimu babeti nambooze Honorable Mpuuga n'abo bonna abasajja abaali awo bonna ow'ebusiro bonna ebigendererwa byabwe tebyali byali biri very personal bo baali batunulidde ekintu eki kudda mu bifo byabwe nga bamaze okukizuula nti nuupu y'amaanyi nuupu erina amaanyi mangi ono omuvubuka Bobi Wine agenda tulyako akalulu agenda kuleeta emisege giri ebifo byaffe ne beesogga ki ebyo bikyamu nnyo bw'obanga oli mu politics ow'enkulaakulana kubanga lino eggwanga lyaffe tetunatuuka kuzannya politics wa kikulu ekyo it is the order of the day. That's what I'm saying. It's not the order of the day. It is you who is making it the order of the day. Ochegedde ekibi kisigale nga kibi ekirungi kisigale nga kirungi kati awe wava obuzibu kyovola nasanyuka nnyo nti wayingira amazina g'enkima ate togamba nti omukira gw'enkima tegulina kunkoonako kakati bwe buzibu gundi bwe yafuna Honorable Mpuuga but otherwise Mpuuga kyovola nakugamba nti Mpuuga yali yagula amayembe bw'ogula amayembe ng'oyagala gagaggawaza gasobola okukugaggawaza naye gatandika okunywa Mpuuga wa kitiibwa nnyo okubeera nga abavubuka bamuzannyirako bwe batyo nga bamuzannyirako yafuuka ow'ekitiibwa ng'alina emyaka 20 mu something abalala baali banywa njaga yakyogedde sinze nkyogera kati abalala nga bali mu njaga ye nga wa kitiibwa tumuyita Honorable Mpuuga kati Honorable Mpuuga tosobola kudda mu mabega wa munywa njaga kubanga oyagala akalulu awe wali obuzibu era we wava obuzibu anti naye era baayita abanywi b'enjaga be bamuyamba okuddamu. That is what I'm trying to say. Ennaku ezimu mu bulamu olina okubaako by'ofiirwa okubaako by'osigaza oba okubaako by'ofiirwa okubaako by'ofuna obulamu bwe butyo bukola ki bwe butambula onteekedde bulungi nnyo kakati buli lw'oyagala buli kimu okifune ebimu obifiirwa mu bulumi so nga ate wano bw'oba okalikyuleeti nze n'ogamba nti kanfiirwe kino nfune kino oba nsigaze kino
ate awo oba n'emirembe naye buli lw'oyagala byonna omaliriza ofiiriddwa ne by'otandifiiriddwa. Senga Mpuuga, Honorable Mpuuga, Honorable Ekitiibwa Mpuuga, senga abadde si musajja mugumu nnyo, abadde afiiriddwa ebintu bingi. Abadde agenda kufiirwa ekifo, abadde agenda kufiirwa ekitiibwa, afiirwe n'obulamu badde busobola okugenderawo. Kubanga waliwo ekiseera we kyatuuka nga it is too much. Naye kakati Mukama amuyambye oba Mukama amuddiddemu. Nti musajja yennyini w'amaanyi, si wakuzanyirako, alina experience. Kakati ate ne kooti yiye emaze n'esalawo ki eggoye. Kakati tuddeyo ku nsonga ya Mpuuga yennyini, ensonga y'essente. Nakugamba mu ntandikwa nti ekizibu ky'e Uganda ekizibu ky'e Uganda wano n'obubbi obugenda mu maaso. Naddala mu parliament oba mu bitongole bya gavumenti ebisinga obungi. Ekizibu tekiri mu kubeera nti eyo teyali nguzi, but it is mismanagement of those institutions. Ekitongole kyo kyennyini kyekirwadde. Parliament is in a critical state. Eri ku intensive care. Ndwadde parliament. Mu buli kimu bamembers abalimu si be balina okubeeramu. Ontegedde? Abagikulembera si be balina ogikulembera. Bwefaanana si bw'erina okufaanana. Content waayo si bw'alina okubeera. So essente bwe zifuluma si bwe zirina okufuluma. So parliament yo yennyini yendwadde. Yeri obubi. Ekizibu si kyaba Mpuuga oba baani abalala bonna bajjowero Ssennyonyi. Kuba ne bajjowero Ssennyonyi nabo bazirina. Era zezo z'owulira balwanagana. Ezo ssente bajjowero Ssennyonyi nabo bagenda kuzirya. Era nakati bazirya. Gwe teebereza. Ememba wa parliament afuna ssente mmeka? Afuna ebibiri by'emmotoka buli lwagira. Mama bavuga motoka za mpaka. Bavuga motoka za mpaka nti balina okubeera mu suspension nti balina okubagulira emmotoka nga erina suspension kubanga bagenda be batuvugira motoka z'empaka mu Uganda. Buli mwaka baba milioni buli mwaka gwa gundi gwa not financial year but buli mwaka lwatandika ekisanja tam baba milioni meka bya mmotoka. Twebuuze wali olabyeko ku motoka z'empaka nga zivugibwa abamemba ba parliament anti balina ofuna suspension ziri ezisinga okumalayo. Emmotoka ezo ziba zaabwe. That is the most appalling thing. Ezo emmotoka zandibadde nga za government. Kuba baweereza government. Bandibadde bazigula kale ne kibanga kituse ku level. Lwaki government si ezigula ngo That's what I'm saying. Ovaawo n'ogiwe. Yes. Ekyo kizibu nnyo okutegeera. In fact lwaki babakwasa cash. Ekyo kizibu nnyo okutegeera. No ngamba cash babakwasa waaki. Baba tebaagala kyogera ne baba baagala kuboozaako nnaku ya kalulu nti oli agenda ova mu kalulu kuba bakimanyi nti akalulu eno bagula kagule oli agenda ova mu kalulu nga munaku alinga emmese y'omu kkanisa kati babamuwa bino ebibiri n'asooka nakanamunagayo omuntu kateeseeko okyegedde. So bino byonna ebintu biri intended ti gavumenti ebikola mu bugenderevu ontegedde. Ez'emmotoka zibeera 5 times the salary. Exactly. Bino oli alina twala myezi mukaaga ekyo ebyemmotoka byogere gwe wali owuliddeko nga bagamba nti buli muntu gwe tuwadde ebibiri by'emmotoka agigule alete ne risiiti yaayo. Wali okiwuliddeko? Tubeere b'amazima. Wali owuliddeko nga bagamba nti buli gwe tuwa ebibiri by'emmotoka leeta risiiti ne kaadi y'emmotoka gye waguze nga bitaalinga. Tuvaliwinge n'emmotoka eyo. Tewali member of parliament atali yanguzi, bonna bali banguzi because the parliament itself is nguzi. Okyegedde bulungi nnyo. So kakati bw'otandika okunenya Mpuuga mbubeegabanya nga bakamisiona ne beegabanya ssente Mpuuga n'afuna 5. Twebuuze bali abalala nga bo temuboogerako kubanga byali milioni 5. If it was 1.7 ono yali ako 5 aba ne baba bina ontegedde bulungi nnyo. What happened to those people?
bo tebaali anguzi lwaki bo tebaboogerako kusala kwabadde era kwa bonna anti kakati Mpuuga gwe baali bakuttidde mu katuli nkugambye omukazi nga wamunoonya dda Mpuuga yali yakwata amagezi g'amangi nga yagakola ki yakwata amagezi g'amangi nga yagateeka mu gundi nga yagateeka mu kyewandiise yakwata amagezi g'amangi n'agateeka mu nuupu ate nuupu si yabagezi nuupu yabakibuli bo baalina ekintu kyabwe kye bazannya kirala si politics wa byabufuzi nti baagala bukulembeze so mu nkola efaanana bwetyo gundi yali alina okukubwa Mpuuga kubanga wano mu ntandikwa ya nuupu abantu bajja nuupu yali ku kiseera waliwo nuupu yabeerera mu kiseera nga buli muntu ajja bamwaniriza kubanga baali baagala masses kati mube bayaniririzaamu abagezi abasinga principle kakati ekitongole kisobola kukkiriza muntu yenna mugezi asinga principle awo principle afiirawo era gundi yatandika okukubwa Mpuuga yatandika okukubwa bamwogerera ekitongole kigamba tuvuma abantu Mpuuga agamba ate komishona ya gundi Europe yagamba tetuvuma abantu teri kitongole wekyagambira vuma abantu muganda towaayiriza ate kati muganda waayiriza sewo kakati fe abantu abamu tutegeera Mukama yatuwa amagezi era tumwebaza ebintu ebimu tebyogerwa ontegedde omuntu ategeera tayogera nti agenda mu ttooyi agamba ngenda mmanju ontegedde omuntu ategeera bw'ava wano bw'ati omulaba kwebuzaabuza bw'ati bw'omuga olaga wa nga bagenda keno mmanju kati kufa abategeera bantegedde agenze muki mu ttooyi era ffe nja kukunyuzayo akaboozi jjajja wange nakula mmanyi waliwo jjajja wange nakula mmanyi manyi nabajjajja bange manyi kati ffe Katonda era yatuwa omukisa nina jjajja wange lwakuba kati yafa naye nakula mmanyi tapama nakula mmanyi tapama nga bw'aba agenda okugenda mu ttooyi ng'agamba kangende wano nti abe ku buku bwange kati ng'atambula bw'ati atambula n'akambe kati ng'agenda bw'ati kati ettooyi jjajja yalina ttooyi ye nga ttooyi ye eringa ng'eriwo olaba omuti guli kakati ng'agenda bw'ati neyeetola bw'ati neyeetola bw'ati kati n'agiyingira naye waabadda mwe muli eno muzannya waabadda nadda n'obukuuku kwawo nadda n'endagala n'obuntuntu bwe butyo n'atuuka endagala Samu mukyazanya nti ye nti kale akati ndeetera kadobola k'amazzi ako male okwoza ku ndagala zange zino nga sinnazikolaki naaba mu ngalo kati it took me a longest time of my life era nga ngenda nembuuza dati nembuuza naye jjajja tagenda mu ttooyi jjajja tagenda mu ttooyi ng'era ngamba jjajja tagenda mu ttooyi ng'omuteerawo omukono nga nsobola okuteekawo omukono mpaka mugugjeeko jjajja wange tagenda mu ttooyi kakati as life unfolds nkizuula nti jjajja yatusiriwazanga nga tabagenda nengani jjajja lwakyaleesa obuku butono aleeta obudagala bwe buti bubiri genda kufumba kati ffe abakulira kuba abafuna omukisa okukula nga tulaba abantu abategeera nze mmanya nti kino ekitongole kikoze okusalawo okufaanana bwe kuti numpu yatuuka ku leve egamba nti oba mubavuma mubavume ontegedde oba mubavuma mukoleki mubavume mukozese buli tuulu yonna gye mukola ki gye mulina ontegedde bulungi nnyo nakubuulirako kwoyo muvubuka Wuma Lukisekka nti Wuma Lukisekka mwesonyiwe ekyo kivubuka amuleke yogera bintu byo byobadde oyogera muveeko kati yaliko example entuufu muleke just continue with what you are saying. So what I'm trying to say is ffe abategeera tumanyi nti
nti ekitongole kya NUP kyatuuka ku kiseera oba kiri mu kiseera nti you use whatever tool you have to make sense. Oba olina simu, oba olina kigambo kya kuvuma, oba olina comedy, kyovula nti waliwo ne ba comedian nga ba NUP nga bavuma buvumi. Nga comedian nga ekyamazima ne bw'obitunulira ebintu binyuma. Nenga osasira n'abikola n'ogamba kale ono bajja mukuba emigo ng'olaba mu mateeka kisobola mukubya nga akuvumira omuntu n'owuliranga naawe wennyini onyumiddwa naye ng'avuma buvumi naye ogenda kumulaba nga alina principle amwebaze omulimu gwakola muki omulungi. Kakati nze mbasi kyakwetaaga kusooka principle kusooka kugamba nti bani tusazeewo tugenda kuvuma onkyegedde so kati kyova olaba nkuleetedde kati kasooka jjajja wange so that is where it is now. Leaving all that aside, Honorable MPUUGA, first of all, I congratulate him. Okubanti yawangudde omusango. Omusango yaguuse buva. Naye this was a waste of resources. Fabategera twali tukimanyi nti parliament eno okwegabira ssente kya bulijjo. Ontegedde. Kya bulijjo nnyo ate bakikola mu mateeka kubanga bo be bakola amateeka. Oba ontegedde. They cannot go wrong. Kiba kya busirugu gokera n'olowooza nti parliament eyinza okukola ensobi mu ssente tesobola bo be bakola amateeka tosobola bakozesa nsobi zino ssente tuziwa buli MP nga ne Bobi Wine yazifuna for your information emiliyoni ebi ez'okubeera MP bw'oyingira bwoti mu parliament bakuwa emiliyoni ebi bya mmotoka eby'emmotoka ne Bobi Wine yazifuna ne Senyonyi yazifuna ne gundi yazifuna ono muvubukani gundi ono w'Emitiyana honorable gundi honorable zake naba MP bonna aba NRM bazifuna ne MPUUGA yazifuna ne buli omu yazifuna bonna bazifuna emiliyoni ebi for your information buli muntu ayingira parliament afuna emiliyoni ebi bya mmotoka ne mbuulira buli muntu ayingira parliament nga afunye emiliyoni 2 eb'emmotoka waliwo parliament gwe yali esabye risiiti y'emmotoka waliwo parliament gwe yali esabye emmotoka gy'avuga kubanga gwegenda wali ku parliament olaba emmotoka eziyingira waliwo n'ennuwa ez'emiliyoni 16 yes gwegenda ku parliament tebagobaawo bantu genda oyimirire because nze nali nkikozeeko genda oyimirire olaba emmotoka eziyingira oba waliwo neeweza emiliyoni 10 ate era ezo emiliyoni 2 ogenda kulaba nga za gavumenti ziriko yugi kyeneebuuza lwaki gavumenti tekwata bukwasi mmotoka neegula emmotoka za palamenti neegula emmotoka nti kubanga tusobola nofuna discount ng'eggwanga nti bwogenda mu Nissan n'obagamba Nissan give me cars about 100 and this one nti ye muzituwe muyinza n'ozituwa olw'obuwozi ku bbanja za palamenti ya Uganda z'ababaka ba palamenti abajja omulundi guno ontegedde emmotoka eyo ng'erabiriddwa bulungi esobola okuvuga ababaka aba esobola okuvuga ababaka emyaka 5 n'emyaka 5 egidde ng'erabiriddwa bulungi ontegedde good service na biki emmotoka zino z'ababaka muzituwe bayinza ozibawako discount ne muzigira ne zibe nga mmotoka za gavumenti bwe tufuna enjega nga bwe twafuna COVID-19 tugamba MP mutuule waka emmotoka kazikole emirimu emiki munateeseza ku Zoom emmotoka muzituwe zikole ki zitambuza abalwadde and this is where we have all these problems now kati enguzi yaffe tekyali nguzi nga bwe bajyogerako enguzi yaffe yafuuka official era nze kyobola nakugambirawo from the beginning nenkugamba nti ogwo si musango bano balina nnugu yaabwe ku MPUUGA ekisookera ddala MPUUGA teyawa ku gundi ku kibiina ssente ezo era kyobola nti Bobi Wine yabuuza ekibuuzo ku NTV until today nkyakikubuuza yagamba at least I would have known kiki kyekitegeeza kyati kitegeeza kyamutebuka ekigambo kyamuva mu kamwa nga bono bw'oyogera ekigambo kikuva mu kamwa kyamuva mu kamwa nti at least I would have known kyagamba Bobi Wine sente zaategeddeko ziba tezikyali nguzi
nga tukyali awo wabaddewo censure motion wabaddewo enkola omukulu Sekikubo ne banne gye bakola ey'okulaba nti bafuna emikono bateeke ekiteeso ku parliament ekyokulaba nti ensimbi zino zikubwamu torch na byonna ebyagenda maaso n'okuba nga bikolebwa wakati nga kooti egenze maaso n'okuba nga eyisa newe ekiragiro nti ssente zaali ntuufu ebitundu 10 ku kinne waakyo. What next for Honorable Sekikubo ne banne nga baadde bawezezza n'emikono nga beeteekateeka kulaba nga bateesa ku kintu ekifaananako bwekityo koze ebiseera ebisinga kooti bw'ekola okusalawo kwayo tekutera kuyiswamu ebyo bifudde. Basekikubo bonna bali mu politics, bali mu political business, bali mu political business, banoonya relevance, banoonya maanyi, banafu. Omanyi parliament yenafuya, parliament yagenda nenafuwa mu mbeera nti tekyakola service delivery. Kati controversy ezo zezitunda parliament, ebyo ebintu ebifaanana bwe bityo bye bitunda parliament. Kubanga yo tekyalina makulu mu ggwanga Uganda. Kati ebyo bye bigifuula nti erina kyekola bo bennyini kwesojja. Lwaki muteesa ku member wa parliament? Okategedde? Lwaki oŋŋamba nti onoonya mikono kuteesa ku member wa parliament, member munno? Ontegedde? Bannayuganda tulina olutalo tuli mu kulwana wano, wuliriza, tuli wano tulwanyisa, tugenda kulwanyisa agaliwo. Era njagala emikono gyammwe mwenna bannayuganda ndabe ng'omusajja ono nfuna pulezidenti omulala. You are fooling people. That is foolery. Ontegedde? You are fooling people. The house, the August house where you sit, these people are jibabeera. What can't you fix from the damn house? Mbwate kati bwetaaga emikono gyaki? Anti okusinziira ku procedures za parliament ssemateeka bw'alagira baali bagoberera amateeka nga era giba butawera baali era tebalina ngeri gye bakipresentinga okusinziira ku mateeka agatwala parliament ne procedures ez'entuula na buli kimu kyonna. Kati baali tebamanyi nti omusango guno guli mu kooti? Baali tebamanyi nti omusango guno guli mu kooti? Anti baali bamanyi naye nga okusinziira ku mateeka baagala kukola kyabwe. Okusinziira ku baagala kukola kyabwe as a parliament okutwala side eyo. Anti kati kiwedde. Kooti yasaze omusango. Tewali buzibu. Kati bagenda kuteesa ku ki? Bagenda kuteesa ku ki kati? Lwaki tebaalinda kooti eggwe baleka banoonya emikono? Because kati kooti yasaze omusango. Kakati bagenda kunoonyereza ku ki? Bagenda kuteesa ku ki? Because it is very clear. Kooti ekulaze, defense ekulaze, kiraka ensobi yakolebwawa, sente zino ziri mu mateeka, kakati bagenda kuteesa ku ki? Kugamba that was foolery. They were fooling Ugandans. Because ffe buli tuwulira ebyo olw'okuba tuli mu society y'abantu abajega. Bwe tuwulira ebyo tuwulira nti kyamaanyi kyovula nti ffe tuwaana nnyo abasajja baffe abanegundi ayogera bannange musajja oyo ayogera. Era ffe yatuyambye nnyo. Era tulina n'abantu bagamba nti senga parliament yalimu oyo senga bannange oba eri etya. Ffe tunyumira nnyo parliament ng'ekyamuse. Bye binyumira Abannayuganda. Parliament kukyamuka. Bannange bamuwulidde ng'ayogera. Yabakubye. N'obuuza ne kikyusa ki? Ontegedde bulungi nnyo. So this is where we have a biggest problem. Nti we do not know Omunnayuganda obwa bulijjo, Omunnayuganda omutuufu tamanyi na kumanya omulimu gwa parliament omukulu ki. Awulira buulizi nti parliament. Gwe genda ku street obuuze. Genda wano ku street ne kamera y'obuuze. Ti omulimu gwa parliament omukulu ki? Kutuyamba, kututeeseza, oyajja kugamba. Babeereyo ne batuula omulimu omukulu balina otuteeseza enguudo laba ebinnya.
kyagenda okugamba ontegedde because bo abantu balookinga kakati n'abaana abagenda mu parliament bagenda bamanyi kye baagala okukola ki okola kakati bo batuuka eri nga bafuuka bakatuuni men kwexcitinga abantu ngeno bwe balya ssente ebibiri tabyogerako ontegedde era wano gwe tolaba buli MP agula ambulance olwaleero n'ateekako ekifaananyi kye nga kinene lwaki ogula MP ng'oddala oli w'amazima lwaki ogula ambulance MP kyekikuguza ambulance genda oteese mu parliament ogambe twetaaga ambulance enakasongola eddwaliro health center 2 health center 3 health center 4 teriyo ddagala teriyo ki teriyo ambulance twagala ambulance naye gwe n'ogulako ambulance ko n'okateekako ekipande kyo nga kinene bwe kiti lwaki MP bw'agula ambulance ateekako donated by honorable gundi kale bw'oba ogiguze mu mutima mulungi ziba zivudde mu nsawo ye lwaki for what ng'ataddeko ne kkala z'ekibiina kye aba anoonya kalulu kamuzza mu gundi mu hausi ambulance ekuba campaign okuva lwe yayingira paka lwavaayo ng'ekuba campaign eyita ne bwebanga abalwadde babuze agamba dereva yitamu ate ambulance n'ogikwata ki bw'ogikwata egenda ng'egamba nkima mulwadde bw'ogikwata ekomawo ng'agamba nti mulwadde musanze afudde ogenda mugamba kyogenda mugamba nti nga temuli mulwadde oyinza okimubuuza ng'akuba muttuwa lwaggulo nno batambula lwaggulo ngesoka ziyitamu bweziti ngegenderaga onalebo musoke uno onalebo simanyani uno onalebo donated by onalebo ataddeko ekifaananyi kye ataddeko ekya Bobi Wine ataddeko ekya President Museveni ataddeko kwegamba alaga nti ekibiina kyaffe nayitamu n'agende n'akkirira mu budde obwa wali ozaako nga jjaamu taliyo zibayo mu jjaamu mwetegereze bulungi kati ekivaamu nga gwe emboozi mu mmotoka etandika ye omusajja oyo akoze si bwe yagula ambulance alina na bbiri kakati ne MP tetumanyi mulimu gwe mu Uganda ontegedde bulungi nnyo kati awo wewali obuki wewali obuzibu nti enguzi eri official mu parliament kakati gwe tosobola gaba muntu mu parliament ndi yalidde enguzi otya nga tumaliriza Honorable Mpuuga namulabye nga agumbulula abakulembeze be mu kibiina kya NUP omuli His Excellency Bobi Wine n'abalala gamba nti luli ebbanga lyonna mubadde mu nsojja ku luwonzi n'ebiringa ebyo kati essaawa zino kooti eyisizza muzzaako ki era mugenda kuteesa ki essaawa zino ebyokuzzaako balina bingi as long as Honorable Mpuuga walya mu DP olukwe n'oyingira mu kibiina ky'abali ebyokuzzaako balina bingi kiye ekibiina kyabwe balina bingi tolina nabbabuuza okyegedde tolina nabbabuuza balina ebyokuzzaako bingi basobola n'okukuwaayiriza kati nti ate wabba olukaaga okyegedde kubabba olusanvu lwe babba gundi Joel Ssenyonyi lwe yabba ekyo tekiri proved yet ate omusanvu kyali mu kkooti simbu lwaki tebaziwaayiriza gundi lwaki tebazigamba nti no gundi yazibba gundi lwaki bagamba nti Bobi Wine yazitwala lwaki olowooza tebagamba anti enkugamba kyokaba ekaya yali mu Joel Ssenyonyi ekaya yali mu palamenti nawe yazirya naye era nazo ziri mu mateeka tekyetaaga kakasibwa bwe baba nga basobola okukuwa ebibiri ebyemmotoka gye batakubuuza nti eruwa gwe bakutuma ewammwe ebintu olaba mukazi yakutuma nga takuwadde na ssente n'okomawo n'akugamba nti biruwa naye nga yakutumye takuwadde ssente ontegedde n'akugamba nti bw'oba nnojja tuleetera kiro ya sukaali 2 n'omugaati ne bulubandi n'okomawo ne bakubuuza biruwa kakati ate parliament okuwa miliyoni 2 nga bya mmotoka n'otakomawo nayo my closing Mpuuga akyagenda maaso n'okudigida my closing remarks nja okulabula Honorable Mpuuga nti yagula amayembe ngera bwe njambadde nja mugamba tadigidda nnyo
tadigida nnyo yagula mayembe amayembe bwe gajja ne gakuwa obugagga galina okunuuna gakima omwana we yasooka ne gakima owokubiri bwe galaba baweddewo ne gakima neiba kakati tobeera awo ne weeyibaala nti kakati mbulwo wangudde nnyo twatandiseewo project y'amaanyi nnyo tugenda kulibuna eggwanga lyonna nga tugenda tusomesa abantu who to vote and how to vote nga tugamba abantu nti 10 years omulamu omukulu guli nti 10 years and above out bw'abanga oli okuva ku chairman LC1 kasaabeera nga abadde mu kitundu mu kifo eky'emyaka 10 ng'akomawo ogwokusatu out temumulonda oba alesa idea zifaanana zitya obulungi don't vote such people 10 years and above out 10 years and above out mu buli level bwe tukyalinzeeko wa president tetunaba kutegeera ani naye nga 10 years and above out mbadde ne mwami Obote olunaku olwaleero ekyokubiri nja kusaasirako bakwano baffe ab'omu Lusanja kiba kyabulabo butabagambako obutabasaasira tubasaasira nnyo abantu baffe ab'omu Lusanja nekyemuyitamu tumanyi nti bangi bakyalina omanyi Uganda tulina ekizibu nti buli kintu ekibaawo twerabira ebikadde ne tudda mu maaso ekisookera ddala nsaba gavumenti kuba abantu bangi boogedde ku Lusanja naye nsaba gavumenti ya Uganda esale amagezi gonna agakompasetinga abantu b'e Lusanja so si kubaziika buziisineze miliyoni 5 President Museveni agenda okuwa abantu ekyo kimu era Prime Minister namulabyeyo naye Prime Minister aleme kulowooza nti nno bagenda kwebuzaabuza ebyo biyitaawo balina okukompasetinga abantu ekyo kimu ekyokubiri ebyo miliyoni 5 bamanyi baziba bwe bamanyi era kuba ne 10 yange nze sirifunanga Prime Minister so erya COVID so ekyokubiri sizifunanga nange nayita mu COVID saafuna ssente zange so ekyo kiri awo so n'olwekyo saagala ze miliyoni 5 nazo zifuuke ng'eza COVID kubanga abantu abo beetaaga ssente ezo naye ekisinga obukulu babakompasetinge oli ababuulira ebintu ebyabadde mu nnyumba ye ababuulira amaka ge bwe gabadde and all that how much land and that kubanga kati kasasiro yakireiminzeewo ekyokusatu kyensaba gavumenti nti ekwate road mayor ne mukyala Dorothy Kisaka bwe baba bakyagaanye okuresigninga kuba balina okuresigninga by all means that's the only gift they can give to Ugandans that's the only gift ekyo kyekirabo kyokka kye basobola okuwa Bannayuganda Honorable Elias Lukwago resign you are no longer fit to be in that position as a Lord Mayor you have disappointed us quite a number of times but this type of death mubadde muwaayirizanga abantu naye kakati saawa eno mutisa abantu e Lusanja bavunaanyizibwa emirundi gyonna it was their negligence ekyabadde e Lusanja wasn't an accident si motoka nti yavudde eri netomera kasasiro si thunder nothing it was clearly negligence mwalemereddwa okukola omulimu gwammwe gwokulira political wing Honorable Kisaka gwokulira technical wing mu resigning with immediate effect ate tubanoonyerezeeko kubanga waliwo ne reports ezijja ezigamba something bust mubadde mulina project gye mukola underground eyo gye tutamanyi etali recognized what is going on whatever nganti nkugambe there is information now I'm trying to say abantu ababaddewo bagamba something blew up if it blew up what was it biogas kind of thing ebibeereyo wansi kuba kasasiro yenyini aleeta biogas omuyitirivu so was it that the scientists must come and investigate that but if it is not that nga bino byonna bikyagenda maaso Honorable Elias Lukwago resign with immediate effect resign ekyo kyekirabo kyosobola okuwa Bannayuganda kyokka obudde buno Honorable Gundi Madam Kisaka Dorothy resign
resign with immediate effect mwe mu resigning mudde wali ebbali as other investigations take course. Ochegedde. Otherwise tusaasidde nnyo abantu b'omu Lusanja, tusaasidde nnyo families ezaafiiriddwa. Landlord wange yafiiriddwa sister we, oyo mukyala yabadde underground. Yankubidde simu n'aŋŋamba yoyo omukyala yabadde underground, yabadde akuba essimu, yabadde mu kalina. Ontegedde. That is how close things are. Ochegedde. So anyway, that's the best you can. Ekyo kye musobola otuwa ng'Abannayuganda ku stress gye mutuyisizaamu. Resign, simply resign. Mwami Obote gwe mbeera naye n'agenda maaso n'okuba nti ensonga azigamba mu nvuufu. Omanyi tukoppa nnyo ebintu by'Abazungu. Ne tukoppa okwambala obukete, ne tukoppa okukola ebintu by'ekisiru, naye ne mbukulembeze tulina okukoppayo. Gwe okimanyi nti n'omukazi director wa CIA Trump lwe bamuyise essasi ku kutuku wano, bamubuuza ebibuuzo nga talina bw'abiddamu, na resigning. It is decent enough for the Lord Mayor of Uganda, of Kampala, and Madame Doze Chisaka, the technical person. Era police mutukomezeewo gundi, mutukomezeewo ani mukyalani? Mukyala Jennifer Musisi mutukomezeewo. Kale Mwami Obote ebigambo bye ye tamaliriza, kale amaliriza abasiibudde. Mwebale nnyo abadde bagenda maaso okuba nti no mutugoberera abaseddiyo omusunsuzi. Erinnya eryange AGALIWO gwe mukutu kwe tuli osobola ogenda maaso okuba nti olikinga video eno. Njagala okutegeeza ku Urban Bay nesangibwa Namuŋŋona tuuka opposite ne Orthodox Small Gate. Bagamba buli Friday esembayo mwezi babeera n'ekibira, ate buli Sunday babeera ne kye bayita la branch, olunaku olwokusatu babeera ne campus night, n'ebiro ebirala bingi ebigenda maaso okuba nti bihappeninga. Osobola ogenda maaso okuba ng'oyitawo n'olaba embeera nga bwe begenza maaso okuba nti mutuwe ku mirimu ngo transporters. Tulina emmotoka zaffe ezitambuza abagole, ezitambuza abantu. Ogenda ku tours, ku pikiniki, mu kyalo, yagala gendako mu kyalo wammwe. Tulina emmotoka ez'ekikulu ekyo. Mutukubire ku ssimu tubavugeko, tubatambuzeeko. Uganda yonna tugibalambuze, tutambulira wamu n'ezinga yaffe experience. Tutambulira wamu, tutambuleko eggwanga tulirambule mu mbeera efaanana bw'etyo. Namba 07 6 4 55 553 giddemu enamba 07 6 4 55 enamba eyo bw'ogikubako ofunye transport already akutwala wonna, airport, pickups and drop-offs, byonna ebifaana bwe bityo okutwalako out in the night n'okuba endongoyo nga teweeraliikirira, kwegaba ebintu ebifaana bwe bityo. Rukia, enjoy Uganda. ku camera. Thank you so much.